Balamusizaako kansubira nti muli bulungi. Amanya ndi Judith Mukeba Kyaita era nga leero ngenda kwogera ku bitonotono byemmanyi ebikwata ku kika ky'effumbe. Ekika ky'effumbe akabbiro kikere omukulu w'ekika ye Walusimbi, obutaka buli bakka mu Busiro. Omubala gugamba nti kasolo ki fumbe, kasolo ki fumbe, galinya ebaka basengejja, kakooza anaakooza mu lw'effumbe. Ekika ky'effumbe kye kimu ku bika ebikulu mu Buganda ebyasookawo nga Kabaka Kintu tannajja. Kwegamba Buganda nga tennafuuka Buganda, waliwo abaali abagikola ki, abagifuga. Era kigambibwa nti nno jjajja w'ab'effumbe Buganda Ntege Walusimbi y'omu ku bakabaka abo, era ye yali kabaka owa-3 mu nsi eyo Tondo nga tennafuuka Buganda. Kigambibwa nti nno jjajja w'ab'effumbe omwami Buganda Ntege Walusimbi yabeeranga ku kasozi akayitibwa Kisiri Kikadde. Kwegamba ku kasozi kwe yabeera nga tebannakatuuma bakka, naye ti Kabaka Kagulutte Bucwereke yali kabaka muzibu nnyo, kwegamba abantu yabafuza n'omutima ogw'ekyuma. Kati abaddukanga ne bagenda ne beekweka waggulu ku lusozi olwo tulabire bayitaani Kisiri Kikadde. Kati bwe baabeeranga eyo ne batuuka okukkirira wansi okuva ku lusozi, ng'abantu ababa balengera nga bagamba nti babali bakka. Awo akasozi ako kwe kwava ekugamba nti babali bakka, kwe kwava akasozi ako okukatuuma erinnya ery'abakka. Ekyavako ab'effumbe okweddira effumbe, lwali lumu jjajja bw'aba oyo Walusimbi n'akola ki, n'agenda okuyigga. Kati bwe yatega omutego gwe bulungi, n'agutega bulungi n'agulekaawo, ne yeeyongerayo okukola ebintu ebiralalala. Kati bwe yakomawo n'asangako akasolo ku mutego. Bwe yayagala okukakwata akajje ku mutego ne kamuluma, nti yalumwanyira n'akaaba ng'ayita batabani be bakole ki, bajje bamuyambe. Kati mutabani we yasooka okujja ye Makubuya yasookawo era n'akuba akasolo n'akatta. Naye bwe yamala okukatta n'aseka nnyo n'agamba, kasolo ki kano akatono akakabya taata wange akayirigombe. Walusimbi ekyo teyakyagala, tekyamusanyusa, kubanga omwana alabika yakola ki, yamuyisaamu amaaso. Era kati n'amutuuma erinnya eddala erya Nagaya, nti yangayizza. Kwegamba okugaya, yamugaya era n'amutuuma erinnya ki, erya Nagaya, n'abanga yaani Makubuya Nagaya. Kati mutabani wa Walusimbi omulala gwe bayita Ntege Kaweesa yagenda n'anoga eddagala. Yagenda mu nsiko n'anoga eddagala eriyitibwa Magunda, n'alikunya n'alisa ku bbwa lya kitaawe. Kitaawe bbwa lirikala bulungi ne liwona, era bwe yawona kwe kutuuma mutabani we erinnya eryokusatu. N'amutuuma ki, Magunda. Magunda okuva mu omuddo gwe yanoga gwali baguyita Magunda, gwe yaleeta okujjanjaba ebbwa lya kitaawe. Kati taata we n'amutuuma erinnya eryokusatu kuba ye yali Ntege Kaweesa, n'amugattako erinnya erya Magunda. Ye mutabani we oyo owokubiri. Kati mutabani we owokusatu ye Ssejjala. Yaddira akasolo kano akalumira taata we n'akasibamu omuguwa n'akakulula
n'akatwala n'akakasuka mu nsiko. Kati olw'ekikolwa ekyo kye yakola, taata we n'amutuma eryasi erya Ssempala, yamugattako erya Ssempala. Muwala we Walusimbi alina abaana bana. Omuwala we erinnya lye ye Nakku. Kati Nakku yamuwa ekibanja wa Eganda era n'abamusikira bonna ekyo ekitundu kyabwe eky'Eganda. Era Nakku ono akola emikolo mingi nnyo mu Lubiri wamu ne mu Buganda yonna. Akola emirimu mu Lubiri wamu ne mu Buganda. Era Nakku oyo yakola ki? Yafumbirwa Kabaka Chwa Nabakka. Mutabani wa Walusimbi owookuna omuto ye Kasolo. Kati Kasolo oyo Walusimbi yalonda Kasolo y'abamusikira mutabani wa muto. Era omuntu yenna gwe balonda okufuuka omukulu wa Kasolya k'Abefumbe ava mu bajjajja ba Kasolo. Emirimu emitonotono gye manyi Abefumbe gye bakola ewa Kabaka be banona emmandwa ya Mukasa Esese, balamuzi omusango wabaawo awaabidde wabeerawo emitendera kwegamba gye bagoberera okuva ku w'Omutuba, ow'Essiga n'owa Kasolya. Kati bwe baba abo abasatu balemereddwa, then omuwawaabira nga tasiimye kiki omuwaabi nga laba tasanyuse, asobola okweyongerayo ewa Kabaka n'awaaba. Naye ebiseera ebimu Kabaka naye omusango bwe gwamuyitiyangako ne gumulema ng'akola ki? Ng'aguwa ow'effumbe. Ow'effumbe gwe bayita Magunda akole ki? Asala omusango guno. Kati Magunda kyakolanga ng'akola ki? Yakozesanga amaduudu nga akola ki? Ng'agakunya ng'agassa oba tugambe bagasogula bagakola kyadino. Magundu ge galinga mwenge nago tigatamiiza. Kati ng'akola ki? Bwe yamala ng'ogassa mu ndeku ng'apima ebipimo byebimu ng'awa omuwaabi n'omuwawaabirwa ng'abawa ebipimo byebimu. Kati ekigogana Magunda gakola ki? Gatamiiza, galinga mwenge. So naye nti gatamiiza nnyo okusinga n'omwenge. Kati bantu bonna ababiri omuwaabi n'omuwawaabira bwe baatamiiranga nga bwe bagamba nti Gambobbi bwamwenge alisanga ku mwoyo, nga batandika okwogera ebiwanvu n'ebimpi olw'okuba nti batamidde. Kati ono ye omulamuzi Magunda kye yakolanga ng'awuliriza ebigambo ebiva mu bana ababiri, era okwo bwe yasinziiranga okola kyo sala omusango. Ate ono Magunda ye mulamuzi eyalinga asembayo, nti bw'akusalira omusango kiba kiwedde, so tosobola kweyongerayo walala. Ye yali asembayo, bw'agamba gukusinze kkiriza kuba gukusinze. Omulimu ogwokusatu kwe kukuuma Namulondo. Ogwokuna okufundikira omukolo ogw'okwabya olumbe lwa Kabaka. Nti nno Kabaka bwe yafanga nga emirimu mu Buganda gikola ki? Giggalwawo nga batandika mu kubeera mu kukungubaga. Naye kati bwe baamalanga olumbe lwa Kabaka nga omukyalo oyo Nakku ng'akwata enkumbi ng'agenda akola ki? Agitema mu mbuga okulanga nti noki abantu baddeyo ku mirimu gyabwe, okukungubaga kuweddewo. Nakku gwegwo mulimu gwe bakola mu Lubiri. Walusimbi yawasa abakyala basatu. Asooka ye yali Nakalaama eyamuzaalira abalongo, era owokubiri ye yali Bandi, ate owokusatu yali Kamongolo. Walusimbi yazaala abaana bana nga waggulu abwe abalenzi 4 n'omuwala omu owokutaano. Era abalenzi 4 n'omuwala omu owokutaano. Kati mu baana obo abasatu abasooka be b'amasiga agali mu kika ky'effumbe okuli Magunda, Elwanga, Mawokota, Nagaya, Ebaka, Busiro, n'erya Ssempala, Ebulamba,
Bulemeezi. Tulabye nti balina wano amasiga 3 naye ate abaana bali ki 4. Kati ono okuna omuto asembayo yeyakola ki yeyamusikira era yeki abafuuka abakulu b'ekika balina kuva mu lulyo lwe. Oyo yeyali Kasolo. Kigambibwa nti lwali lumu Mugema yali mukwano gwani gwa Walusimbi ng'akola ki ng'akuba eŋŋoma ye ng'egamba nti ssenyenku twokye ennyama. Kati bwe baawuliranga eŋŋoma eyo omubala ogwo nga kitegeeza nti nogundi eki agenda kwokya nnyama tugenda kulya. Walusimbi teyali mubi ng'abissaamu ngatto ng'agenda wa Mugema kweriira ku nnyama. Okutuuka eyo nga tewali wadde ekyoto nga tewalina kiraga nti nno waliyo ennyama era kyamuyisa bubi nnyo n'akola ki n'addayo ewakaawe. Waayita Mbale naye n'agamba ono kamukwase ng'akwata eŋŋoma ye nga naye akuba omubala gwe bugamba ebakka basengejja. Kati Mugema naye olwawulira eŋŋoma eno n'amanya nti munaffe yayiisizza dda tugende ki tunywe ng'akwata ndeku ye na luseke ng'ayolekera agenda wa munywanyi we banywa omwenge. Okutuuka wali nga tewali wadde akale kwa katini nga byonna tewali nti tewali mwenge gwe yali ategese. Ekitegeeza nti nno baali nga bwe bagamba nti nno ki akufumbira ey'omutwe omufumbira ya kikere ne mwenkanya evumbe. Kati naye Walusimbi yakola ngaani Mugema kye yamukola, bonna ne bakola ki ne benkanya evumbe. Era okuva olwo bwe kwava omubala gwabwe ogugamba nti ebakka basengejja. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Nsimidde ddala era mbadde nsaba ti nno mugende ku YouTube mu subscribing ku my YouTube channel. Bw'otuuka ku YouTube ng'onoonya Judy's Basket, bw'ogiraba you subscribe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, akuume.